Bwana Robert Mtebe live ku Sol TV. Ya neyanziza nnyo neyanziga bali mu studio aketalo kamanyi nnyo nyene ddala eno gye tuli abesimbyewo batambula era ndooza gye bujjakawo katono tujja kuba tubamazeeyo asawa zino munzikirize negatte ate ku mulala eyesimbyewo nabagambye n'olunaku olweggulo nti bali basatu naye mugenda kubanga ate tufuna omukulu asebo tusanyisa okulaba tuli butereevu ku Sol TV soko tubuuzeeko ate n'abakulaba obabuulire amanyago. Mbuza kubatulaba mwenna timwasize mutya amanya ganze Salim Kiseka ali mu kuvuganya wano Magola North era nkedde kumakya kulaba nga embeera yonna eri mu nteeko era wenkakasiza nti ebintu birungi ndabeko ne chairman wa FUA Ntango Doi nga tambuza bigere wane kikoma wenyini nange wenondera era mugombola gye badde nkiikirira mpozi n'okukubiriza Bannayuganda mwenna naddala ne Sembabule mujje mulonde mu bungi wadde ssente bali muziga banga agaba obutika omwami Kuteesa kyali mu kukola wano kiyitirivu atambula agaba buli motoka erimu ssente 15 abakweka amasomero n'ekyo tetukitidde abantu badde bayize bulungi nti obusente bulye ekyokukola oba okimanyi so era mbakubiriza bonna buli alya ssente lya n'ekyo kukola sigala nga onunula eggwanga lyo tokkiriza kutunda nsi yo lwa 15 zino zibagenda bagaba. Oyinako embeera gy'owuliddeko ewantu wonna ey'akatabanguko ey'abantu ebakubye oba ekintu kyonna ekifujjo? Anze okuva eggulo wenafunyeko ekizibu ntwakutte emmotoka zange naye kati saawa zino sina kinali kuwulira nkyawulira nga embeera ekyali bulungi tewannaba nnyo butabanguko naye bwa ssente bwo mbuwulira ku buli kitundu gye bali bazigaba buli wantu wonna bazigaba. Ekitundu kya Sembabule naddala mu tawuni yonna wetwatuukiddeyo nga lodge oba ebisufo ebisulwamu byonna bijjudde olowooza bijjudde balonzi oba bawagizi b'abalonzi oba abantu bazze kutunuulira mbeera? Ebisinga byadde bijjudde balonzi be badde bajja ebweru kubanga bonna basombye omwami Soda ayine yasombye abantu then ne Kuteesa obedde asomba nga ziyingira n'ekirungi nti electoral commission ye NRM yageeta eri muntu agenda kulonda nga talina tulisenanga muntu oba ku kitundu nga tebamumanyi so ndi mukakafu nnyo nti wadde bazze bangi ne tebagenda kulonda kababeerewo nga abatunuulizi oba abalambuzi abazze okulambula Sembabule bweri. Alina kyentunuulidde ebbanga lyemmaze wano mukulu Kiseka olina ettundutundu lyo Sodo ayina ettundutundu lye n'oli omukyala Shati ayina ettundutundu lye olowooza akalulu kano tekagenda kuba kazibu nnyo kubanga buli omu bw'otuuka kati bwe tutuuka sayidi yeeno yonna wagiwamba waliwo wetutuuka nga n'oli alinawo olowooza kiyinza kuba kitya? Bw'otunulira kugamba ettundutundu abantu bano ababiri Satis Muserule ne Sodo tebayina ggombolola gye bayinza gamba nti eno ate nze sikugiwamba buwambi eno ey'Emabindo wabula ejje badde nkiikirira ku district naye nze nyina amagombolola asatu gemanyi tebagenda kukwatako ye Kawanda ne Mabindo Mwendi ne Mijwala ne Town Council yegombolola kumpe yokuna kati bo gye bali eri Lugusulu n'emitima gye bali mu kulwanira abako ab'enganda n'emikwano Sodo Sezaala n'omwana kubanga gye bazaalibwa nabo nenze mu district muno mu magombolola ddala g'amaanyi gano agavaamu abalonzi abangi mitwalo endanga mu kanaana gonna gendimu era genyinamu amaanyi nange atera mwenzaalibwa ate benkoledde ebiri yadde era Lugusulu bingi byenkoleddeyo nadda mu kuweerera abaana baayo mu bbanga emyaka 15 naye bali mu kulwanirayo olw'okuba embeera eriyo nti bonna we basula era alina obusente nebulagana gasigadde sinza gamba nti kano akalulu kakuvuganya nnyo kano akalulu kali landslide ng'omuntu ayinza okukwata ettaka ly'okubumbulukuka nti okuba kubawangula agenda bawangula mu bitundu 85 ku 100 ekyonka ne bakuba mu ngalo ez'amaanyi nga bw'obalabye bwetu kye bwe tuyimiridde tukusanze odduka katukuleke ogende ate olabike nti okwasaganya embeera y'okulonda tuyanziza nnyo tuyanzeege omukulu Kiseka wano oba oliawo wasibuka wetuli esaawa bano be bamu ku bawagizi be abadde bamubugiriza wano dakiika nga 2-3 Ntango Doi abadde mu kitundu kino naye kati yeeyongeddeyo tujja naye kumufuna tubasuubiza naye tujja kumuleeta. Eric Sebalamu nkitegeddeko nti weetegese era oyagala okuweereza eggwanga okulibuulira ki ekiri esayidi eyo gy'oli kankuwa omuzindaalo ate Bannayuganda obabuulire ate gy'oli ki ekiriyo. Eric Sebalamu over now to you.